Mugamba mutya abagole abalungi abeekuumira kusenga 5256 mukulikeeyo nnyo mu Valentine abaagalana. Mwenna abeeraze omukwano abeeraze amapenzi mwebale kweyagala era mwebale kwonalinga lunaku olwo. By the way, abantu abasinga tebamanyi Valentine nti etera okuzza omukwano obujja oba nkigambe bwentyo. Yes, tubadde mu relationship, yes tubadde mu mukwano, tubadde twezina, tubadde twekola byonna buli lunaku. Naye olunaku luno lulina engeri gye lukyamula nnyo abakyala oba abaami baffe abaagalana omukwano ne gudda bupya n'ofiiringa nga so loved omuntu waba nga alumanyi era nga luwadde amakulu. Naye olunaku olwaleero nzize kwogera ku bukodyo obukyamula abasajja oba obuyimisa abasajja. Obukodyo bungi obuyimisa abasajja. Nabagamba obufumbo oba relationship oba okwagalana. Byonna bitambulira ku kwezina, kyonna kiggweera mu kitanda. Sex empagi nnene nnyo oba okwezina oba okwegatta oba kye twandise intimacy empagi nnene nnyo mu kuwanirira omukwano oba mu kuwanirira obufumbo. Ebintu bino tubisomesa abasinga ne mubiyita ebyekisiru abamu mwefuula nti muli hori. Bino ebintu ffenna tubikola. Kino ekintu kiri beautiful ate kirungi ate ffenna tukimanyi nti kirungi. Nabagamba kiba kibi ng'okikoze n'omuntu omukyamu era ng'okikoledde mu budde obukyamu oba mu kifo ekikyamu. Naye bw'okikola n'omuntu omutuufu era bw'okikola mu budde obutuufu n'okikolera mu kifo ekituufu si bibi. Bino byenteeka kuno sibiteerako baana bato, kitegeeza mbiteerako bantu bakulu. Gw'olinza okuba tobyetaaga naye waliwo abyetaaga. Abantu bangi obufumbo bwammwe buweddewo lwaki temwagala kuyiga. You don't want to explore, temwagala kusoma, temwagala ku introducinga bintu bipya mu bulamu bwammwe. Abaami omukyala bw'aleeta ekintu ekipya ogamba ono biki byakola, yabijjeewa, yayenze, blabla. Omukyala omwami bw'aleetayo ekintu ekipya nawe ng'otandika okwekengera omwagalwawo. Lwaki temwagalana ne mu enjoyinga moment eyo? N'ogamba kannyumirwe kino kyaleese, kankitunulemu ndabe kitutwala wa. Kinyuma tekinyuma. Nga sinaba nagenda mu audio ya leero oba mu video ya leero kubanga egenda kubeera ku bukodyo obuyimisa omusajja. Naye era kino kyengenda okwogera it's one of the points nti okubeera nga mwogerezeganya oba kye twandiise communication kintu kikulu nnyo. Communication omuntu asobola okuba communicatinga ng'akozesa omubiri gwe, asobola okuba communicatinga ng'ayogera openly. Okitegera? Waliwo omusajja ali eyo nga ye bw'omugamba nti mukwano mpulira njagala kunzina nga kimuyimisa nga ye kye kimutandinga on. Waliwo ebigambo olina okuyiga omuntu wo. Waliwo ebigambo ebiyimisa abasajja. So kati ntandise okusomesa. Tugenze ku communication nti nsobola okwogera n'omuntu ne muyimisa era ne twezina. Naye nga njogedde bwogezi naye ng'ebigambo bye njogera biyimisa omuntu. Mbyogeza mukwano, mbyogeza simbwa. Toleza mga mukwano njagala kunzina. Anyways, waliwo era n'abakyagala bwe batyo. Naye wakiwulira nga kiri bwe kityo kiri rough akinyumira bwe kityo naye nga omuntu ogwaba amusinga omumanyi okusinga nze omanyi engeri ebintu byamwe gye mubikolamu omanyi engeri gy'abyagalamu ne gy'atabyagalamu. Naye ate era tekiggaana kuba nti abadde akyagala kiri rough. Ku luno n'ogamba kankireete nga kiri soft ndabe areactinga atya. Kuba omubiri gwaffe guli unpredictable, gureactinga mu ngeri ez'enjawulo. Ate bwe gureactinga in most cases oba kye gusaba osobola okigwa lwaki okigumma. Oguba nga gwagala mmananga n'agiyina ali awo lwaki ogaana ogiguwa. Mwesanyusa obulamu bwakufa bwakuleka ogenda kufa ovunde. So nja kwogera ku communication bigambo ki bye tulinza okwogera ebirinza okuyimisa omukyala. Ebirinza okuyimisa omusajja ne bimuleetera okwagala okukuzina pakalast kaŋŋambe bwentyo. Nga bwe mbagambye nti buli omu alina ebimutandinga on, buli omu alina engeri kintu gye gyakinyumirwamu, buli omu alina engeri gy'atambuzaamu ekintu kye naddala bwe kituuka mu nsonga z'omu kisenge. So n'ebigambo bino byawukana. Waliwo omuntu abyagala nga biri soft, waliwo omuntu alinza okuba nga ye asitoosala eddoboozi oba omumazi. Kaŋŋambe tubadde twogera emboozi eri nnomo ate ne mugaa mukwano. Mpulira nga nkwagala nnyo. Kugana mutandikira awo emboozi ne flowing naayima. Ekyo kimutandinze ono mbawa bukodyo. Ekyokubiri ennyambala. Abakyala waliwo ebyokuba nti oyambala bunene obugoye obuli sexy
obupale bwaffe bwe twambala n'oteekamu kakondo okitegeera obuli sexy nze saagala buyita nti ennyambala ya kimalaaya kubanga bo batyo bakiyita abasinga naye ate gwe kyoyita nti ennyambala ya kimalaaya baawo kye kimutwala ku kkuba okugula malaaya nze mbibagamba mu abafumbo abasajja bagula bamalaaya olowooza abagula bonna si bafumbo anoonya ekyo kyotasobola muwa era ng'amanyi tosobola kimukolera amanyi agenda kijjamu oli agenda kimukolera oba mwe gye muyita emisege ebyo birinza okuba nga yes tubyambala naye oyinza okugamba nze ebyo sibyagala nganze omuntu naye ate sitiri osobola okumuyimisa nga toyambadde ebyo osobola okusalawo nti leero ngenda kwambala akaleega kange akali nnomo aka bulijjo n'akapale kange akali sexy nga toyambadde langeeriya toyambadde bukondo n'ogamba leero omupiira saagala kwambala ngoye hano kirinamu obuzibu bwe nnongoosa ennyumba nga nde bwe nti tisikirinamu buzibu neweefuula nti olina by'okola olongoosa nnyumba yo odasitinga okola otya nga waali awo abasajja bayima balabye oba baagala nnyo okulaba kaŋŋambe mulage kubanga ayagala kulaba omusajja osobola okumulaga akabina n'omunyenyezaako n'owe positioninga bulungi ng'oli mu lugoye nga bwe ŋŋambye n'ayima so temulowooza nti buli lunaku omusajja yalina okubeeraawo waliwo amaka agali awo nga mwina kwezinira mu buliri kwega omusajja amala kuyima naturally bwe kijja n'ayima olwo obwagazi ne bujja olwo n'alyoka akusaba naawe mukyokooze mukookoonye mulageeko okitegeera mulageeko amanye nti yes nange nina omukyala abeereko awo nga akumiisinga abeereko awo nga amiisinga emmanaye abeereko awo nga amiisinga okuzina osobola okusalawo okutuula noota amagulu go ng'otudde mu ntebe ng'akutudde nga across noota amagulu go n'omulaga kapale ebyo abasajja bye baagala mwagale mukkirize mugaana abasajja bye baagala bye bibayimisa kulaba ku kapaleko n'akalabako n'awulira ng'ayimye okitegeera osobola okusalawo okukyusa engeri gye mbadde mwezinamu kaŋŋambe nandikiyise rutini yammwe ti buli lunaku twezina kiro akomawo n'anaaba n'akola biki ne twezina ekiro olwo luwedde oba bwe mutyo kwegamba obulamu mubutambuza bwe mutyo osobola okugamba leero kamutandike kera ku makya nnyo muweweete abasajja bafuna omulimu gw'okumakya tasobola kugaana pozi ng'alina bistress bwe banga alina ebizibu bye ate era n'okuzina omukazi kijjako stress sobola osalawo ne mwezina munyumirwe bana okwezina kunyuma ng'olina omuntu omutuufu era gw'oyagala munyumirwe osobola osalawo munyumirwe ekyo nakyo kiyimisa omusajja obadde mweziniranga munzikiza nomugamba ahani leero ettala girekeeko njagala nkulabe njagala nkutunuulire mu maaso nzina kimuleetera okuddamu ne luutu ey'okubiri n'ey'okusatu ne mugenda mu maaso wo ekirala osobola okuyimisa omusajja ng'omutunuulidde butunuulizi omanyi okutunulira omuntu n'amaaso ageemoola muyige okwemoola bw'oba tumanyi kwemoola kyanaku nti sitera kulaga face like sikola videos nga ndaga face so nandibadde at least mbalagamuko weemoole muconnectinge munzikirize nkome wano video yaffe nja gyongerako enkyani nza okukola parts 2 naye tewerabira subscribinga kulikinga nokommentinga mbaagala nnyo mwebale nnyo nnyo temujjanga okwo mukumire kusenga faith musharinge muinvitinge bannammwe bajye batwegatteko family ekule n'ekirala tewerabira kuwookinga bulango obulango bwo mubulabe kubanga bwe butuyamba okubeera nga buyimirizaawo channel yaffe eno mbaagala nnyo temujjanga okwo mukama abankuumire mulinde party twayagala ebisingako awo subscribing